warn you. To warn CMY, ESO and ISO, plus police, please leave us in peace. Leave us in peace. Because we can manage the hard way, but for us we are peaceful. Mulina ebizibu bingi mutuleke. Tewali tteeka lye bamenye abaana bano okukubira mukama waabwe okwateerawo parade. Kale Kayihura yalina 2 millions of crime presenters. Where are they? If I might ask. General Kale Chezi Kayihura, he had almost 2 million of crime presenters. Where are they? Mwatendeka nga abaana ba local defense. Where are they right now? Mbuuza mmwe munziremu. Mwe kennyini mwe mukola obuvuyo nga temumanyi nti obuvuyo bugenda baddira. Kati njala bategeeza bakulu mwegendereza nnyo ebintu byemukola kubanga kyetukola kyonna kiri mu mateeka. Eyo just yabadde surprise birthday parade. Naye mbagambe, if it means the hard way we can, but for us we are peaceful, as the president instructed us to be peaceful. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati mwe ba NRM propagandalist abatamanyi mateeka abali parade ne mutya nga abala temusomangako na kintu kye bayita military knowledge, just bawa simu na airtime okujja kugera kimutemu. Teri mugo mugenda kutiisa musigale ku mirimu gyammwe. Ffe tetwogera ku NRM, twogera ku National Unity Platform. National Unity Platform, so see National Reverse Movement. So the matters concerned the National Reverse Movement, we are less concerned. The only matter we are concerned about it is the accountability of the 4.5 million US dollars of Bina Mutungo, and we need accountability as soon as possible. Mpuga, Mabike, Bwanika, radio presenters, TV presenters, and propagandalists, Nabala, we need explanation and accountability for 4.5 million US dollars for Bina Mutungo. Twetaaga accountability nabo gisimu fungize. Bapasita ba Uganda basinga obungi mwena twetaaga mbalirira sente ezo. Kubanga mwakitusibanga kufe tubagamba nti tetuli yeeyo kati kyayabise mutugamba ki. So National Reverse Movement, NRM. Nkiddamu NRM obujjuvu eina definitions bbiri. Eina National Reverse Movement nti ekibiina ekya national ekyababbi, omugendo gw'ababbi, n'omugendo gw'abavuzi b'empanka, National Reverse Movement. Ndi wano bagamba twetaaga accountability ya Bina Mutungo. Ffe tuli ku Bannabunyalodi tetuvaawo. Tuli ku Nnabunyalodi ku Lubaga ku kigenda ku Papapo, awo tetuvaawo we twasibira. Happy Valentine's to everyone. So ndoza mutegedde bulungi nnyo, ekyo buli muntu yenna akitegedde bulungi nnyo. So zezo ensonga enkulu ezibaddewo olwaleero. Saagala bbali azaamaanya nga bwe nabasuubiza. Mugenda kwogera ku nsonga buli omu gy'ayagala, naye twagala kubanja ddamula kyekikulu. Twagala kubanja ddamula kyekikulu. Ekyokubiri tutataga accountability ya Bina Mutungo. Zensonga nga njagala obamerako n'ensonga z'okugaziya ekisaawe. N'ensonga z'okugaziya ekisaawe gye tugenda okuzanyira ebyobufuzi mwenna abaagala okwesimbawo n'okugaziya ekisaawe. Kati njagala kusooka kutegeeza bannayuganda mwenna. Bulijjo mbagamba nti Mengo branch ya NRM amuwakana. Ono muganda wange Isima Lubega ekibibi ate abaddemu ebbanga liweze kano kadde byadde bigambo bisi byange. Ulira bulungi nnyo. Ngenda kuzanya video bbiri ntamasimu. Nabagamba dda nti Buganda bakyusa enguudo eza Buganda mu Kampala mu Wakiso bazikyusa amannya nga musirise. Kati ngenda kusooka kuzanya video ya Isima Lubega ekibibi, then nzanye video endala gye bakyuse amakubo. Tulyoke tusimbule mbatere ki? Huyo. Anyinyo. Ate kati n'Emmengo yennyini. Yenna kati. Ebola gaba t-shirt. Na identity card za movement. Kyebuleko katono. Yebujja kati. Kaza ina mbuya tijanga Mengo.
nini ebulako ekintu eki otandika gaba kaadi za movement nakisaza movement ng'osanga mu bulange naye oluusi tetubanenya oluusi batugaba n'esima mutuleke omusajja atuli bubi omusajja ne layisinsi yakagituwa abadde yatuma layisinsi omusajja atuwa sente z'obulambo omusajja yali mu buyinza omanyi yamuli bulungi omusajja yamuli bulungi lwakiyita gona gabbo bwekiri gagibujja yalina omugongo osinga gibujja kaadi za movement zijjanga kuwula ekyaddondo bagegenda kubulange nezituweddeko wanezituweddeko wajja tukuba kibooko isima wajja tukuba kibooko batukuba nze nagubaago ayinza otya ntiisaaki nze nga bakubyenzi gye bujja ekyaddoondo bagati akadi ziweddeko gendakowa genda alimbye ekiisima lubega ekibibi nabagamba nze bagamba nti NRM branch ya Erimmengo Palo State ya NRM Erimmengo muwakana kati nakano kankazanya Dennis Mulama simu naye njalo omuntu akuba esimu njala tukiriziganye okuba ku WhatsApp strictly WhatsApp tokuba ku direct call sijja kukwata bano nga bakyusa makubo ga Buganda agali mu Buganda bano nga bakulembeddwa musendebe w'ekyalo Achua Regina n'abalala bagamba nti bakedde ku makya bagenze okulaba ng'oluguudo lwabwe lukyusiddwa erinnya okuva ku Kimera Road okudda ku Commercial Road bo kibagamba nti bayinza kumala gakikkiriza. This road from the beginning the genesis of this road is called Kimera Close and people's identity is known, land title, everything it is written Kimera Close, not Commercial Road. Ekyalo kino kibaddeko emyaka kati 13 oluguudo luno twalusanga nga baluyita Kimera Close n'abantu okufunira taito zaabwe bazifunira mu Kimera Close ne businesses eziri ku luguudo kuno ekizimbe kino kyemulaba kiriko endagirira ya Kimera Close. Tutudde ne resident ku meeting mirundi mingi bakkiriza erinnya ya tuleno asigale si Kimera Close kakati waliyo omuntu sibimanyi bulungi bajja wano esiro batateko sipana eno Commercial Close. One of the residents came, was from the village and got the people putting this in at night. So he raised the councillor, told me in the morning. I said, did you talk to them? He also raised some of the residents. And right, obudde tulina butono nnyo olw'ensonga nabasuubiza okuta amasimu sozeza ensonga esembayo nta amasimu abatuuze b'e Lusanja abatuuze b'Ekiteezi mwenna ndi wano bategeeza muwulire bulungi nnyo e Lusanja bali bagoba ku ttaka mujjukira nti ettaka eryo lyaliko omusajja gwe bayita Kiconco yesalimu sale era mujjukira Yoseri yakwata essimu kaali katooki ne yeekubira essimu yali akubidde Salimu Sale amunyonyere ku ttaka lye Lusanja waliwo enkyukakyuka eyajja okubanja ettaka nga Salimu Sale amaze odditwala waliwo enkyukakyuka eyajjawo ku ttaka eryo era mwenna babamenya ne batwala ettaka eryo as well ettaka ly'Ekiteezi ly'ebisaaniiko mwadde mulyo nga bazzeemu oddikumamu omuliro bannayinjala bategeeza obwemu ku bukodyo Museveni bwakozesa ne banna okubba ettaka already buffer zone gye baateekawo buffer zone baagala ku creating more space Salimu Sale wagenda okukolera business ze ndi wano bategeeza era bagamba simanyi biogas yakutta omuliro bakulu njala bategeeza biogas tasobola kukwata muliro nga tewaliiwo spark yonna ya muliro ng'omuntu akolezza omuliro kabere gas ono kutufumbisa mu nju tasobola kukwata nga tewaliiwo kye tuyita spark ye mandus nga bw'okoleza kanagajja bwe pa oba kye tuyita friction kyalina okukola kuba kuwunya kasasiro tasobola kwekumako omuliro bamukumako omukubi muliro kati gwe omuntu w'e Lusanja naawe omuntu w'Ekiteezi mugenda bajja kujja batandika okwokya ennyumba zammwe by force kati bagaa nti biogas no ekintu kyonna ekiyitibwa gas tekisobola kwekumako omuliro nga tewali spark oba nga tewali akikumyeko omuliro oba manduso njagala muteeke tugenze mu forensics wano njagala tayisawo kaddakiika 2 wanebula tukozesa gas asobola okuwunya
naye okuwunya kasita afuna akantu konna akeekwasaku akantu konna akaliko omuliro wakwatira omuliro n'abaluka kati gwe okuga nti bayogasa ebisandiko byakutta omuliro nga tewali yabikumyeko omuliro mujja tegeera kati ndono bategeeza information jengatharinze endaga nti ettaka lye Lusanja Salim Saleh yalitwala neryo mu kitezi Salim Saleh yalitotte ngayita mu KCCA wabula ekyokuma omuliro bate bagala kwongera kutandika gazi y'ekitundu ekyo Salim Saleh ateeko kampuni ze ez'Abachina ezigenda okukola business ze omuli nti bagenda kufuula ebisandiko babijjemu oyo bayita biogas njala soka babuuza mwala bulungi nnyo nga bagambye nti waliwo omusajja munaggana investor bamuwadde project era asaza wagenda ku investinga omunaggana yafiira akura yafiira asmara mumpandikire ko wano malo kunywa ku mwikutu omunaggana gobawa contract y'okukola gas oba okukozesa ebisandiko bijjamu ebintu birala yafiira asmara oba yafiira akra Ghana investor gobagamba gobawa contract ate nga bali bagenda namuwa ne ssente enkalu yafiira luddawa mbuuza omunaggana gobawa contract ne bagenda muwa ssente yafiira akura Ghana oba yafiira asimara mu Ghana gye yafa teyatuuka oba mwali mugenda biwaakoni abitwale mu Akoni City muggula emitwe gya bannayuganda ndi wano kutegeeza teri kibayita gas oba flammable gas asobola kwekoleza nga tewaliwo sipaaka ya muliro wabawo omuntu aba yakolezezza omuliro ogwo kati ndi wano bategeeza Salim Saleh yayagala ettaka eryo kubanga olwedde mu kitundu ekyo waliwo factories eziri mu ntoba zonna ez'Abachina n'Aba-Ethiopia n'Abasomali zonna za Salim Saleh amayumba amanene agagali ku lusozi Ismail Dazi flood zonna Salim Saleh takayagala ditwala kubanga ayina omuntu gwe yateeka mu kosesi mbwe alina ekyapa kya acres 10 within that buffer zone kati kyagala okuexpandingira katala amayumba gammwe ng'akozesa kampuni ezize zeyetereddewo so njala bategeeza baganda bange mwegendereze nnyo abantu b'e Lusanja musituke mulwanirire eggwanga lyemmwe n'amataka gammwe okuuma endagaano zammwe okuuma ebyapa byammwe oyo Salim Saleh kati ng'oggyeko Yeseri okubeera omubi ng'enjala eruma ekiro ate ye Salim Saleh mubi nnyo tamanyi nanzi kwekwatira mu nzikiza nkiddamu ng'oggyeko Yeseri omubi ennyo ng'enjala eruma ekiro ate Salim Saleh mubi nnyo tamanyi nanzi kwekwatira mu nzikiza ekuluma otuuse waka ng'otandise okufuka n'olula ng'ekuluma kati gwe bayita Salim Saleh wano ayogera bulungi nnyo ali soft spoken mbw ali friendly naye kasita omukuba omugongo bw'ati gwe weebuuze lwaki bamuteekako envumbo nga bakava mu lutalo 1996 ki ekyamuteekesako envumbo tokyebuuzanga lwaki tafuluma ggwanga lwe muddeko nti agenzeeko egindi wali omuddeko nti bamuteekako envumbo olukumala okukola profile y'ebikolobero byonna ebibazze bakola mu nsi kubira ebintu byogera kuba tebaagala tubyogere nitujja bibagamba oyo musajja ate mubi nnyo n'okusinga kye mulowooza kati abantu b'e Lusanja abantu b'ekiteezi mwenna bali mu kasasiro ettaka lyammwe n'amayumba gammwe Salim Saleh yabyagala bwe mutasituka era ajja bitwala video ngitadde essimu tugenda kukubira eddakiika ezezi mulina essaawa mulina eddakiika 5:03 essimu nzitadde tugenda kubanja ddamula tugenda kubanja sereza accountability n'okugaziya ekisaawe ky'ebyobufuzi aya basi nze essimu ngitadde olina kukuba ku WhatsApp kwokka ku WhatsApp kwokka strictly tugenda kubanja mayiga ddamula agizze azeo ddamula ya mukama we gye yamuwa tugenda kubanja sereza accountability ne sente okugaziya constituency abantu muve mulimba contendant babiri ne muyinga mu okusatu omulekera munno mugende wala mbyalo gye muzaalibwa asooka wuno hello ndi bulungi se oli otasa Chicha tuyanze okusomesaako obanga bwembadde mpisaawo ng'ekyo kyobadde ogerako ekyokutwala ettaka ekyenkiise esemabula eyo
Sembabule oyo waliwo omusajja bamuyita Luviima. Omusajja oyo musajja bw'alaba obugaanye okumuguza ettaka ng'akusimbako kaalitunsi nga n'ekkuba aliziba. Era bwe mba mufeewinga ennyo Sembabule eyo naye emivuyo gy'ettaka gyegiri omuntu agaanye omusinga omugirako ettaka bamusimbako kaalitunsi ebimera bye ne bifa ne bamuteereete ne zimulira emmere okakana abantu be lwakuba tebalina bwogerero ebintu babitunda lwampaka. Ababigula be baani abo? Abigula kuliko Luviima muki? Kuliko Luviima gyali eyo musajja naye wa magye. Muki wa ggwanga ki? Luviima Munyarwanda. Munyarwanda. Continue. Mpozi n'omulala Sodo yatuyingiramu awo. Kale sebo toyanze nese. Kale sebo. Sebo. Hello. Sebo gwaliko. Sebo kale sebo nawe gye baliko. Kale sebo. Ono musajja wo kisolo mototo. Dakika ina bbiri tuyite mu bwangu abantu bangi bali ku layini. Sebo ne yanza nnyo sebo. Nze nyongera okutegeezayo seri nti abo bafuuti sojja be walabye. Ako walabyeko katundu ka Kampala. Naye ku disitulikiti zonna zozzenga okuriyetingawo oba ziri 10,15 waliyo bafuuti abakubisa mu abo emirundi 3 buli disitulikiti gye bali. Kasenyanku zasenya ze zimwokya. Ekyokubiri gwe Peter Mayiga Damula agikukwasa mu mirembe. Era tukusaba Damula yaffe ogize mu mirembe. Bw'onoba ganye ogize mu mirembe tujja ginona ekiseera kinaaba kituuse tujja kuginona. Mu bapoliticiani abeesitunga akalulu nti lekajja okutunula mu eno embeera ebyo tebiriiyo. Twerwaneko bwerwanye mujje mu bapoliticiani tulwanirire ensi yaffe tugijje mu masaŋŋanzira mweru tugijje mu nnyanga z'erimu tugijje mu nvuba gy'erimu mujje twerwaneko mwenna musooke muze bya politikisi ku mabbali tulwanirire ensi yaffe. Sigadde nze kisolo omuto webali nnyo tica. Hello. Wanji njabo. Nkale njabo nawe gye baliko. Inyomakinyiriza kugamba ahali Abaganda. Abaganda tumukuba kwemukiramu tamukiyaho Mayiga Damula. Nasi Kabaka wedi. Abaka mwenda mutende. Ayimutse kwatesi muje. Nasi kwate kasimnangwana gihuka tedobozi. Agamba ati Mayiga Damula apaticho. Deno turebe ababa kubabya akase obushoborozi. Gamba kuvuga mutabongota. Bono bagamba ki Abaganda musikiremu kubanga Buganda niyo ntandikiro ya Uganda tubasaba musikiremu turwanire ihanga lyetu abavubuka mwimuke muriga butitiza mukwate Mayiga mukube agafira agazize mukwate Mayiga hari abantu mutera amakuru gazo batamaji mukube amaji amavundu kuna kibera mu comedy bya byange tichajeba country yanza nyama. Hello. Sebo. Tereza network okomeo. Hello. Nkale sebo nawe gye baliko jja sebo ba TV. Njijja ko sebo. Era ndamusizaako abawuliza ba TV eno lugo kwaya. Banansi bannange, Bannayuganda bannange eka akaluka tugenda maka by election yakeka wempe bannaye mbasaba tukatunwe n'eryose jjogi mu ntano lwetumula okulwanyisa nakyemalira tusobola banna okukozesa omukisa ogwo ogw'okwemamulako nakyemalira singa agezanya tufutyanga mu kalulu kaffe akeeka wempe. Omumpembe muwabutwaga mulengejja Mayiga Abaganda kati ffe tulina omumukolako. Ssaabasajja
tukusaba mu lwatu oveeyo olangirire nti omusajja Mayiga yagobebwa, Abaganda tutandike. Mayiga bw'aba alemedde ddamula Abaganda tukusituke tukyekolereko. Bannankyukakyuka tetukkirizibwa kutiisibwa. Bereeti zaffe n'ebyambalo byaffe n'eminagiro gyaffe egya National Unity Platform tujambale. Nakyemala tulina omulako kye balabyeko ku kitebe kyaffe Kawempe Kagule lubeere entandikwa y'okweyagalira mu kyambalo kyaffe ne mu lutalo olw'okulira abantu bemamulako Nakyemala mu buli ngeri yonna. Twejjemu okutya okugye tukoma okutya Nakyemala gyakuma otuyiringirako ebigatto bye. Neyanza tica. Kale so toyanziza nnyo. Hello. Professor nkulamusiza muganda wange. Kale so nawe gye baliko saba. Webala okuweereza eggwanga lino. Amina saba. Naye ninayo ensonga zange ziringa bbiri. Yita mbwangu dakiko ina bbiri kuba abantu bangi bali ku layini. Ensonga esooka njagala egende egy'Abasiraamu. Museveni yagambye Abasiraamu yagambye nti Abasiraamu tebagezaako tetuli nze naye ndi Musiraamu. Naye ffe ng'Abasiraamu tulina enkola eyaffe. Tetugikakaatikako bantu balala batali Basiraamu wabula yaffe y'Abasiraamu gye tuyita Sharia law. Naye Museveni yasinzidde n'agamba nti Abasiraamu tetumuleetako kajanja eno ensi ye. Naye nze nkubiriza bakama baffe abatwala mu ddiini basituke baveeyo ku nsonga eyo okusinziira ku bigambo oyo Museveni bye yayogedde ng'atumanyira. Ffe tuli Basiraamu, buno Obusiraamu si bwe si yabuteekawo era yabusangawo. Ye akwate byayagala okukola akole byakola, naye kyenjagala okusooka okukola oba omutegeeza Museveni yeesonyiwa Obusiraamu bwaffe tebimukwatako. Tetuyingirangako ddiini ndala, buli omu ali ku lulwe, buli omu aliwo. Naye yagambye Abasiraamu tebamanyira, simanyi wano tebaleetawo Sharia. Kakati eyo message egenze wa Museveni. Kiki eyo nvuddeyo? Ensonga endala egende no wa bafoot soldier baffe. Bafoot soldier kyenjagala okubagambayo ekigambo kiri kimu nti tetutiisibwa. Muwooza agambye alagidde n'agamba nti bakwate buli muntu yenna Muhoozi ono mutabani wa Museveni. Toddangamu kwogera no bantu batamiivu bavuzi ba Livansi wano. Mukiddamu. Toddamu kwogera no batamiivu n'abavuzi ba Livansi wano. Tetwogera na muntu alowoleza amabega. Professor oyo muvuddeko. Genda mu maaso. Professor oyo mujjeko engalo naye nga yawadde ebyo ebiragiro ng'awe ebitongole ebyokwerinda olina oli bwe baba musanze bamukwate. Eyo naye nvuddeyo ngenze wa Mayiga Ssaabasajja Kabaka oba anaasinziira waka wuwe ku ssimu n'akuba essimu no bana ayita baabeera CBS bagende ewuwe waka baba tasobola kutambula abasobola obbayita ayogera agambe nti Mayiga namugoba. Mayiga ne bw'anaaba ali Masaka eyo bulange tujja kukisalako tajja kuddayo kulinnyawo. Kye tusaba kimu Ssaabasajja Kabaka alangirire asinzire wonna waasinzidde oba asinziddewa agambe nti Mayiga takyali Katikkiro. Tulabe Mayiga ddala oba musajja akasajja ako oba kasajja nga keeyita nti kasajja kadde mmengaawo kalabe kye tugenda okukola. Awo ago Makange yagafuula Makange si Makange na Museveni. Ffe tusirise ekimala naye essaawa etuuse tetugenda kuddamu kutya kufa oba tufa tufe. Museveni bwe yali alwana entalo z'abantu baafa era akubiriza abantu bonna bwe bali mu nsi yonna mu Uganda yonna temutunuulira kutunuulizibwa kutusolja nti bakuti naye buli muntu yenna waali kubiriza buli muntu yenna waali afungise olwaleero yessaawa mulundi guno yessaawa tetutunuulira nti nayambadde ekyamba bwe tubanga twagala okwejjako Nakyemalira buli muntu yenna okubiriza buli muntu yenna waali mu Uganda yonna afungize. Tetutunuulira nti no Museveni ajja tufe abafa bafe abasigalawo basigalewo nga tununudde eggwanga lyaffe. Weebale tukyakuweereza. Kale sebo. Hello. Sebo. Yeah, mukulu jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko sebo. Kale, as a people, the mbadde nteesa bwendi ekisooka
mukulu Mayiga alina okumanya nti byonna byayetoololeramu era bikwataga yetoololeramu kwegamba ku lw'ensonga zaabo abamwetoolodde ate nga abamukozesa. Naye Magulu Nyondo wayimiridde waali tumanyi bitono nnyo byagezaako kwegendesereza kugamba nti abantu bye twali badde tumusibuliramu kwegamba nti aveeyo nga ye byo tubimanyi nti nabyo birimu obuzibuzibu. Naye kiri kijja kuva gye tuli ffe nga ffe Abanyayuganda tuteekeko omusinzi kulaba nti omusajja oyo Mayiga byonna byagezaako nabyagenderera ajja kubituukako ku mirembe kubanga byagenderera nebyagenderera okulaba nti ateekamu oba akola kugusa ebintu ebitakwatagana n'Abanyayuganda ate n'eggwanga lyaffe tajja kukituukako mu mirembe. Ate n'ekirala nti abantu ffe nga ffe Abanyayuganda tusinzirire ddala omusinzi gumu tulabe nti buli wateeka akagere tubanga tuteekako kamera, buli wateeka akagere kamera ebeerewo, buli wateeka akagere wabeerewo essimu zaffe. Ekirala ku kalulu k'akawempe ye revolution yaffe gye tulina kuyimirirako ate tulabe nti byonna ebinaddirira nga titunatuuka na 2026 tulina kuba nga twenunudde. Naye essimu ebeere kuki ku muliraano ku ddirisa mu kamooli buli omu yenna atalina ssimu tulina kuteekako olukungana tulabe nti n'abo abantu ab'owaffe eri gy'otegedde gye tuviridde gye tuzaalibwa buli muntu abeere n'akasimu afadhali kabeereko ne rediyo. Mukama ebyo byebagidde byaffe toyanzanyisa sebo genda maaso kale sebo nawe gye baliko sebo kakati omanya ekibuuzo ekyobuuzizza ku nsonga yakawempe n'obuuza abakuwuliriza nti omugenzi Muhammad Sseggirinya ng'akyali mulamu yalina abantu be yagambulanga n'ebikumu by'obufuzi okwali Sauda Madada okwali Nuwa Mutwe okwali Ziti Setyako era n'obuuza n'ogamba nti omwana oyo yali luddawa. Ekituufu nze ngenze nange okulaba omwana oyo alina Sseggirinya ng'amaze ofuna ebisimu ng'amaze ofuna ebisimu omwana oyo fenafena tukimanyi nti ne mu kugenda okulayira Sseggirinya yatwala Nuwa Mutwe ku mukono gwe ogwa kkono ogwa ddyo ku mukono gwe ogwa kkono nga waliyo Sauda Madada. Tetwalaba ku omwana oyo yali luddawa. Naye omwana oyo ali mu kutta future ye, ali mu kumalawo future ye. Ekisookera ddala abantu baasazeewo okukolagana nabo bo badda future zaabwe okuli Mpuuga baagwanika. Mpuuga kati ekiteri gyalimu alinga toyiye enkoma ogambye eki kaddiye Mpuuga embeera gye yatuukamu alinga toyiye enkoma ng'ekaddiye nga nebwofubutuka eri ng'olina ekizibu kyagala kwetaasa n'ogula oluggi bwoti n'ogituulamu toyina nawe ogenda sisa era osobola okuwalizibwa okugenda ebbali watto oba mukasi kati y'Empuuga. Kati nze omwana kimusaasirako kiri ekintu kimu nti mwana muto future ye ekyali mpanvu wabula ali mu kugiyiwako ettaka ali mu kugisinirako ettaka naye olwokuba bambi kugamba kalina amaalo ate kalowooza kalina amaanyi kalina amaalo kalowooza kalina amaanyi nga bumanya amalala g'ekivubuka ge gakoonona ge kakasumbuwa naye omwana takimanyi tiwaba agenze bugenzi ku bwa kansala asobola okuza kuba ne mukama we nyine gwayita mukama we febwe tutamumanyiko okuwa gye yava balina okuba bamuleeta buleesi okumusibaku teyasooka kugwa MP Sseggirinya Muhammad teyasooka kugwa MP teyasooka kugwa kansala ng'ofundikira ssebo paka bwe yagenda ebyali
nga nfundikira omwana oyo abantu b'ekawempe mubeere beegendereza nnyo ekyo ekizibu bakibaleetamu naye temwakirigira mubeere beegendereza nnyo ku mwana oyo kale sebo toyange ayinza okwagala okusaanyawo kawempe. Hello. Hello, teacher. Kulamusiza sebo. Nkale nyabo nawe je baleko munange. Kale sebo. Ekitoka kya byonna nja kusaba Ssaabasajja Kabaka simulagidde enyabo wabula musabe amanyi okufuna obudde n'agendako mu kitundu nga tewali ategedde nti waali wabula mbadde nsaba kuba sikiwa nti emiziina egyo gigenda kuddamu